So, President. Yes, UNMF. President. Tukwagala mu wagala kuwekira bo. Mama oyani? Tukwagala mu kotata. Ono mutamanyi wa Stella Kayaga. Yes, Stella Kayaga yazala omulenzi ono. Omwana is an artist. Biwa kifaananyi mulungi. Yes. Yasiga ekifaananyi kino ebbanga liyiseeko. Simanyi yakola n'ebiri byendaba mu kkubo wali. Simanyi. Kale, President ono kale kakikwase officially. Lwaki mwefaanana n'ono taata? Sebo, lwaki weefaanana n'ono? Ne Stella Kayaga wuuna zze. Yes! Mami wuuno. Dede. Iwe nangu, mwana yafaanana nnyina. Yeah. Ozaala kye wazaala, Sebo. Bane nsaba mukubireko ono mwana mu ngalo. Omwana Stella Kayaga, Stella yangamba nakatabani kange kakuba ebifaananyi ne kayina n'ekifaananyi kyekibali mu kugana kimala tujja kireeta. I'm very happy. Very happy. Ekifaananyi kino kyagadde nnyo kubanga kiva engeri gye kiri kiva mwana wa Stella yamuwa $5,000. Kirungi nnyo. Ate weebalemu na kumwempawalinga si ekyo. Weebaleyo kwempaweringa mutabani. Weebale kumubeererawo. Nange nsanyuse nnyo bambi. Thank you for being an artist. Abantu balina kye bagamba William Stella. Mwana wangu mwana kapera mwana wangu mwana Mama Stella fumbe usibula nine sanyo naye ndumwa ndomukwano gwaffe sekusala era ndi mama onayo ndi mama wange nawe ogenze nesanyu sonoleka ekiwubalo mama waffe totulekanga tulabire saka wewaffe ulira amaanyi mabi oyo mwami ye mukamawo saba omugondera ofune emirembe tokuba bannakapanga bafeeko bannalukana oba sifuki wafaamumba. Mami, thank you. Tweyanzege tusaba ne nannyini mmotoka namba egoni simuyegeze password katugyesonyiwe katweyambera ne music, ladies and gentlemen. Non-stop entertainment. Alex katuyiseewo neno twagala bano abantu babate bagende UNW 259 N bakwetaaga ebweru ne nannyini